You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Obwa Kabaka campus and Kabaka'S. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from senior 1 to senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Obwa Kabaka and Kabaka'S campus. For more information, contact us on the numbers below. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egya buli mwaka egimanyiddwa ennyo nga Kabaka Birthday Run gitongozeddwa olwaleero n'omulanga eri Obuganda okugijjumbira. Omulamwa gw'omwaka guno era guli mu kulwanyiisa siliimu nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kutongoza emisinde gino asabye Obuganda okwekuuma siliimu. Amaggwa yambala engatto. Kati tuli mamwanyi tugendera mu mageetesi kubanga waliyo ebitiititi ebiyinza okutufumita ebigere. Omukyala akubye mu ngalo amagezi alina maanyi. Tugendeyo mu mwanyi waliyo ebitiititi bitufumita ebigere. Mutudde wano munanye bulungi nnyo muli baami ba Kabaka. Amaggwa gali gabafumita ebigere bannaye. Amageetesi timugamanyi gagula ssente empawe zaaga bwe gati. Katikkiro agamba nga Buganda neetuuka ku ntikko abantu baayo bateekeddwa okuba abalamu. Ebikopo bya kaawa ne tudda mu kukola enviiri ne tugula akawoowo gye biggweera ssaawa 8 fuba eggulu y'empeera ng'otunudde waggulu. Twagala mube balamu bwe mujja okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Kabaka kyatwagaza. Okusinziira ku bakugu okuva mu Uganda AIDS Commission, okuva Kabaka bwe yafuuka emmunyeenye y'okulwanyisa Mukenenya, waliwo enkyukakyuka y'amaanyi newankubadde ng'obwetaavu bukyaliwo. Waliyo na buno obw'okuyisa mu kamwa naye ate okusinga byonna ekkubo bakama baffe Lubaga ekibuli n'ennamirembe lye batugamba gye muba mukwata naye muli bakakanyavu. Olwokuba muli bakakanyavu kati nganze mukulu wammwe kyenva mbagamba mubeere beegendereza. Emisinde gino gya mulundi gwa 11 ng'era gisuubira okwetabwamu abantu abasoba 10,000. Kabaka waakuweza emyaka 69 era ng'emisinde gyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna.